Njagala ntegeze eggwanga lyonna nti obubinja buno bw'abavubuka bu vigilantes buliwo mu mateeka bwa bulabe ate bukontana n'enkola ya demokrasiya mu ggwanga. Okuwa obukuumi ba kandidate bonna ku mitendera gyonna kababe ba presidential candidate ogw'omulimu gwa Uganda Police Force yokka. Era nkubiriza Uganda Police Force nti obubinja obwo busaatululwe bunambiro wonna wonna webuli. Akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu ggwanga Uganda akamanyiddwa nga the Uganda Human Rights Mariam Wangadya alagidde buli foot soldier akwatibwe era agamba nti mu mateeka bano tebamanyiddwa. Mariam Wangadya alagidde poliisi efufuggaze obubinja buno obukuuma abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Tageti ki we tugenda okubeera nga tutunuulira? Chris Majezi eyaliko omwogezi wa UPDF ennaku embale avuddeyo n'alabula ne ssekulabula yenna Robert Kyagulanyi Ssentamu olulimi lw'akozesa olugendereddwamu okutabangula eggwanga n'okukemmensa ab'ebyokwerinda emmeeme. Ebigambo by'ayogera ategeezeza nti bino bya busagwa eri eggwanga era namuwa ebyokulabirako nti bw'aba alowooza asobola okutabangula eggwanga asooka ajjukire w'amagye g'eggwanga gye gagenze gakola era ne galaga ku bantu baayo. Amuwadde ku bantu nga Kony, Lakwena, Al-Shabaab n'agamba teri kye tutasobola. Ebigambo bya Chris Majezi bino tugenda beera nga nabyo tubitunuulira. Abawagizi ba National Resistance Movement aba NRM babiri kikakasiddwa nti bafiiriddewo, abalala baddusiddwa mu malwaliro oluvannyuma lw'akabenje Eruwero ke baguddeko. Tugenda beera nga nabyo tubitunuulira. Mu ngeri y'emu ekitongole kya UCC mu Uganda kirabudde buli munna-Uganda akozesa VPN ku Facebook kagenda kujjuutuka. Tolowooza nti oli wala nabo, bwe bakukwatako ojja kubeera nga okitegeera. Bijjidde mu kiseera nga General Museveni kyajjaaveeyo n'agamba nti Facebook yagiwera olw'ensonga z'engenda okwongera okubeera nga nkulambululira. Leader of Opposition Bisekezi Joel Ssenyonyi avuddeyo n'atabukira Parliament oluvannyuma lwa supplementary eri mu kusabibwa okuwa kampuni emanyiddwa nga roofing ensimbi buwanana. Emirundi mingi Parliament ezze n'ewa ssente kampuni ez'abantu ssekinnoomu nga Roko. Leader of Opposition atabuse ekiri mu Parliament nayo nsasagge. Tugenda beera nga tubitunuulira. Era mu Parliament y'emu eno okusinziira ku mawulire ge tufuna baagala kugulira Robina Nabbanja Prime Minister emmotoka eri worth $1 billion n'omusobyo. Nabyo mbirina tugenda beera nga tubitunuulira. So nga ate poliisi etaasizza abaana b'eggwanga bali wakati w'emyaka 16 ku 30 ababadde basibiddwa mu kiyumba ekimu nga babasuubiza obbatwala e Bulaaya. Ebataasizza bali bameka byonna ogenda kubeera ng'obimanya. Omusango gwa Dr. Kano Kizza Besigye ne munne Obedi Lutalo ogw'okulya mu nsi olukwe nagwo gubaddewo olunaku olwaleero. Tugenda kubeera nga tukubulira biki ebibaddeeyo. So nga munnamateeka we era ng'ava mu ggwanga lya Kenya Martha Karua avuddeyo n'avumirira n'alaga obutali bumativu ku kkooti y'amagye oba abakulu okulonda agenda okubeera nga akulira kkooti y'amagye Brigadier General gwe tugenda okubeera nga tukubuulira. Mawulire mangi katukolemu bwe tuti katono nnyo tujje ebigambo tubyogere
nawulira katuje. DPTV Uganda, Dawn People Television. Tuze tulaba obubinja bw'abavubuka. Obubinja buno bw'abavubuka butondeddwawo oba ba candidate oba abavubuka bennyini nga bagamba omulimu gwabwe kukuuma ba candidate baabwe. Abamu beeyita bigaali oba futusojja. Naddala wano mu Central Region njagala ntegeze eggwanga lyonna nti obubinja buno obw'abavubuka bu vigilantes buliwo mu mateeka bwa bulabe ate bukontana n'enkola ya demokrasiya mu ggwanga. Okuwa obukuumi ba candidate bonna ku mitendera gyonna kababe ba presidential candidate ogw'omulimu gwa Uganda Police Force yokka. Era nkubiriza Uganda Police Force nti obubinja obwo busaatululwe bunnambiro wonna wonna we buli. Oyo yakulira akakiiko ak'eddembe ly'obuntu Mariam Wangadia avuddeyo n'alabula ne Ssekulabula yenna nga bw'owulidde era n'alagira ebitongole ebyokwerinda nga bikulembeddwamu poliisi bikwate ba foot soldier. Agamba tebaliyo mu mateeka bataataaganya emirimu gya poliisi n'ab'ebyokwerinda. Awo we tuli, awo we tukola ki? Awo we tuli. Era we tutuuka mu maaso awo ngenda kukubuulira lwaki bino byonna mu kaseera kano, lwaki bino byonna bigenda mu maaso. Mariam Wangadia bw'atyo bw'agambye. Mujjukire oyo y'omwoli eyatugamba nti John Bosco Kibalama taliyo, tabangayo. In fact NUP ebanja n'abantu nga mizimu naye nga bagamba balina endagamuntu weebali zaabaweebwa. Balina abaana ku nsi bali abassa, balina abakyala, balina n'amayumba. Agamba tebaliyo. NUP egendera mu kola bya bufuzi byayo. Ye Mariam Wangadia. Now bw'ova ku Mariam Wangadia jangu tugende ku mukulu amanyiddwa nga Chris Magezi. Chris Magezi avuddeyo ku mukutu gwe ogwa X. Mujjukira akatambi ke twazanye jjo mu Parliament. David Kabanda yabadde alumiriza omukulembeze wa NUP Kyagulanyi nti ebigambo byagenda ayogera alinga provoking ab'ebyokwerinda, alinga akuma omuliro mu bantu. Era twakulaze olunaku olwajjo nga Joel Ssenyonyi amwengejinga namugamba mpaayo akatambi kamu. Akatambi kamu ke yasabye. Leero Kabanda kano ke katambi katadde. Akatambi katadde njagala okatuzanyiremu keeko. Otwogerera abasirikale bonna bali wano, emukono tebaliyo, Kampala tebaliyo. Oba mubitegeera. Sawa zino bali wano. Njagala mube wano nga mumanyi bano abasajja tebamala kutukakanya. Wuliriza bulungi. Eno constituency erimu ebyalo 52. Si bwe kiri wana Sempebwa. Eno constituency yokka. Uganda yaffe erimu ebyalo emitwalo 770. Uganda erimu ebyalo bimeka? Emitwalo 770. Abapoliisi bonna bali mu Uganda tebaweza yadde emitwalo 5. Abasirikale bonna bali mu Uganda tebawera wadde emitwalo 8. Ekitegeeza buli kyalo
ne bogamba bakiseeko omusirikale oba ow'amagye tebamala. Bya Robert Kyagulanyi Ssentamu David Kabanda byavuddeyo n'ateeka ku kibanja kye ekya X oba eyali Twitter. Bw'akutta akatambi ako n'akateekayo, then Chris Majezi n'avaayo n'akootinga akatambi ako kennyini. N'agamba nti nno eneneeyisa eya omukulembeze wa NUP tetugenda kubeera nga tugigumiikiriza. Olulimi lw'engeri gy'alukozesaamu si lulungi eri ab'ebyokwerinda. Era agamba tetugenda kukkiriza bino bigende maaso nga tulaba. Era ayongedde n'agamba nti tetujja kuwa mukisa muntu yenna kutabangula ggwanga lyaffe eririna ebyafaayo eby'okkuuma emirembe. Era ayongeddeyo Chris Majezi n'agamba nti eggwanga lino lirina abasirikale abatraining obulungi era abasobola okubeera nga bakuuma emirembe n'eggwanga okubeera nga liri bumu era nga linywevu. Ayagala odditabangula ayagala odditabangula agamba tajja kusobola. Era n'agenda wano n'akootinga n'agamba nti omukulembeze wa NUP Kyagulanyi osobola okgenda n'otunuulira kye tuzze tukola abo abaagadde okutabangula eggwanga lyaffe. N'amumenyera Al-Shabaab Somalia ekyali abayeekera ba Al-Shabaab kye baabakola, agende Somalia, agende ku Allied Democratic Forces ADF, agende ku eno gye baayita Kodeka ne munda mu ggwanga erya DRC. Era n'amugamba Joseph Kony n'amugamba nti n'abayeekera be aba Lord's Resistance Army kale nno n'obubinja obulala obubadde nga bujja bwegezaamu okukola oba okutabangula emirembe. Takomyawo, ayongeddeyo n'amugamba therefore jjukira Madamu Alice Rakwena Kirumira Mitemazi eri mu Rwenzori. Kale nno n'amugamba Uganda bwe muba mulowooza gitabangula musaaga. Buno obubaka bubadde strictly eri Robert Kyagulanyi Ssentamu n'engeri gy'akozesaamu olulimi lwe okubeera nga asiga, oba kino bakiyita kusiga bukyayi simanyi, naye engeri gy'ayogeramu biki Bobi Wine byayogera ebikemmentereza abakulu emmeeme mu ngeri ey'ettyobooko. Buli waayimirira n'akwata omuzindaalo n'agamba abasirikale, nammwe abaana bammwe basomera mu masomero mabi, mugwana ekitiibwa, mugwana okuba nga musasulwa bulungi, ate tugenda basasula omusaala omulungi. Simanyi oba bino bye bigambo ebireetera omukulu. N'agamba nti tuli bangi okusinga abasirikale. Gano nno nze ngalabanga amazima nti kituufu abasirikale batono ku bannayuganda nga bwe kiri mu nsi yonna. Abasirikale tebasobola kubeera bangi kusinga bannansi, tekisoboka, kikiri impossible. Era nga bagamba nti ebigambo bino alinga akuma omuliro mu bantu beekalakaase oba oliawo okumaamulako gavumenti. Omanyi kino kyo njagala tukikkirize. Bw'obanga ewaka olina omubbi ng'omanyi gundi oyo mubbi ne bw'oterekawa ajja kubba, engeri ennyangu eri egi kwata gwe ky'osuubira okubba kimuwa omugambe kinterekere. Oba ontegedde? Bw'omanya nti no muyina omubbi, kwata ekyo omugambe kinterekere ate anaakibba.
already ya kirina. Kakati bw'otunuulira gavumenti yaffe engeri gye yajjamu mu buyinza, of course kwali genda mu nsiko n'erwana ne bajja nga ba rebel abayeekera, leero be bakulembera eggwanga oba be bafuga eggwanga. Bwe balaba omuntu yenna ng'akozesa ebigambo ebifaanana bye baakozesanga, tuddayo ku bya General Kayindo Otafiire, titwayambalanga engoye za UPC ne tukola bye tukola, abantu ne balowooza nti eno UPC yekoze ebikyamu. Kakitegeezo ojja kusanga ensobi nnyingi Milton Obote abantu ze bamuvunaana nga Milton Obote bambi bingi teyabikola, nga waliwo abaabikolanga. So bwe balaba nga leero Kyagulanyi otandise okuzimba endowooza idea mu basirikale, balina ogiyimiriza ku buli mbeera yonna, baba balina ogiyimiriza. Kubanga amazima gali nti abasirikale bantu nabo baagala ebirungi, ate baagala okuba obulungi, baagala abaana baabwe basomereko mu masomero amalungi. Kati omusajja bw'ajja n'atandika okubibagamba, biyinza obutabanoga mu kusooka mu mutwe, naye omusajja abeerawo n'agamba naye omusajja oli watya nga tumuwadde, omusajja ayinza otuwa. Abasajja batuula ne bagamba naye obulamu, njagala mujjukire waliwo abasirikale, kati ng'oli omuvubuka wa prison akulagira ddala nti Uganda empya gyetaaga, era bamuyita abakulu nga gwe nyamanza. Kakati abasirikale bangi bino ebigambo yonna Kyagulanyi gy'abyogerera babiwulira, era bibagamba nti mu barracks tebatuwangulangako, kitegeeza baagala enkyukakyuka. Kati kano nako kakodyo Kyagulanyi yakategedde, n'agamba enseke zisimbire ddala mu basirikale bawulire, kubanga ekigenda mu maaso bakiraba. Kakati abakulu waggulu bo baatudde ne bagamba mumanyi ke kaseera tukoze tutya okulaba nga omuvubuka ono Kyagulanyi tustopinga ebigambo bino byagenda ayogera ku kkubo. Kuba ne bw'oba toli musirikale waliwo waayogera noga neddala omusirikale bino ng'abiwulira ye takyuka, wadde ali ku command osobola obbiwulira nga ye takyuka. In fact waliwo omukyala eyankubidde jjo oba waawa, sasobodde kwogera naye bambi, yankubidde n'aŋŋamba nti yalabye emboozi gye twakoze jjo. Kiro yankubidde sanga 7 gye twakoze jjo, n'agamba naye yabadde emboozi yaki, babadde bawaddeyo ssente zaaki. N'aŋŋamba naye ezo ssente zonna ze bawaayo kusomba bantu na biki, lwaki tebaziwa naffe abakyala b'abasirikale? So nabadde ngezaako okubaako bye mubuuza, then naavaako ku ssimu. Nga njagala mbuulire, bo baagala gavumenti ebayamba etya abakyala b'abasirikale, biki ebibasoomooza, biki bye bayitamu. Nabadde njagala atubuulireko ko, naye unfortunately yavuddeko nga tetunnaba kubeera nga twogerezeganyaamu. So eyo yembeera eriwo mukadde kano. Bobi Wine bamuweereza n'obubinja bwe bakurashinzo bumalawo. Kakati ngaro omushanaga nti kano ka group ka Kyagulanyi kakati bamulaze nti tuyina bu group bwe tuzze tunyiga ne tujjawo. Mbumpimpi bamugamba nti nawe kyangu nnyo. Tuveeyo ndowooza twolekere ensonga y'abawagizi ba NRM abavudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero, okusinziira ku mawulire ge tufuna agagenda mu maaso n'okubeera nga gatambula obudde buno mukwano gwange. Ambulance gy'ogenda mu maaso n'okubeera nga olaba era nga wekkaanya erimu abawagizi ba National Resistance
Movement NRM era nga bagamba nti akabenje kano bakafunye ku luguudo lw'e Nakaseke Kiwoko Kalagi Road Kalagala yes Nakaseke Kiwoko Kalagala Road abaana abo bafunye accident kigambibwa mbu babiri bo bafiiriddewo abalala baddusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka baddusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka kakati ku saidi ya NRM ndooza twakafuna obubenje buna nga bwa accident nya naye poliisi bino tebireportinga era tebyogerako ebifa ku NRM ndowooza ne kino kirungi poliisi kirungi kino ekiguddewo munfune bulungi lwaki ngamba nti kirabika kirungi eri poliisi tebyogerako efaayo nnyo ku bulamu bw'aba NUP n'okumanya ebituuse mu nkambi zaayo ne wano tuli mu bubenje busatu buna obwakagonga tuburipotinga wano poliisi tevangayo kubaako kyeyogera oba okitegeera tevangayo kubaako kyeyogera so ne kano kigambibwa nti babiri bo bafiiriddewo era wansaawo maiti osobola okubeera ng'oziraba singa tuzireeta awo video bayinza ogijjako ziriko omusaayi naye wansaawo maiti weeziri so ate omuwendo gusuubira okweyongera so emyoyo gy'abagenzi omukama agiramuze ekisa naye procession egaanibwa aba NUP NRM bagikola kyere egaanibwa aba NUP NRM bagikola kyere poliisi terina kyekola ebitongole byonna tewali kyebikola ekyo kyogenda mu maaso n'okuba nga olaba ku screen yo Mwami Museveni ali Kasese era mulabe munnaffe wano ampeereza akatambi kano ndowooza saa zibadde nga 9:35 ez'olweggulo lwaleero naŋŋamba kino kyekiriyo lwakuba ntandise okukwata ate nga kumpi baggwayo kati ekyo kyekiriyo NUP temukulembeza zibooda oluma Kyagulanyi emmotoka yo oluyitawo bweppa ng'abasigadde ebooda amasasi ya gaasi nga bivuga bakkirizaako Kyagulanyi n'emmotoka byokka abasigadde nga bakuba ddaba ekiri e Kasese obudde buno waliwo emmotoka gye ndabye ng'abantu beerippyeko bwe bati ndowooza katuwa akatambi tukalabire ddala Okay, kale bebo bo bali eri namungi w'omuntu emmotoka yiye egenda erika abantu tebabakwata naye abaana ba NUP bo bali mu makomera nga bw'ogenda mu maaso n'okubeera ng'olaba awo ku screen yo mukwano gwange njagala kutegeeza nti aba NUP 38 abaakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi oguwedde Bobi Wine bwe yali akampeininga embalala eyo bakwatibwa mu bwezi bweraawo baleeteddwa leero babadde bamaze emirundi 2 nga bajja Anthony Jeno nga tabeerawo leero baleeteddwa okulaba oba bafuna bail oba nedda emisango egibateereddwako oba ogubateereddwako gwe gw'okubeera nga bakwita batya obrasting
obstructing okutaataaganya omusirikale amanyidwa nga Kenneth Kabwogo gumisiriza bataataaganya SP Kenneth Kabwogo gumikiriza oba gumisiriza mbu bamutaataaganya ne bali mu in fact bagenda weza mwezi leero si 3 baba kuwatanga 7 kitegeeza bagenda weza mwezi mukomera leero lwe balabye ku mulamuzi babadde tebamulabangako naye bataataaganya omusirikale ne tukulaza aba NRM nga yiyi batambula n'amagulu bawanise toyina kyobagamba ebintu bwe bitambula tetusobola kubigaananga bwe bitambula naye of course tusobola otegeera nti ebikolebwa si bya mazima naye ate era ne bw'okitegeera toteekeddwa kukyogerako abakulu balinga bwe batugamba nti ekituufu toyina kyogerako ekyo kibeera kikyamu okukyogerako so nga bw'olengeraawo lawyer waabwe agezaako okukola ekisoboka ne famire zaabwe zizze okulaba nga zibeerawo abantu baabwe babawa oba tebabawa ebinaaba bivudde tugenda bikutegeeze kawungeezi nesofa ekyo kyekiriwo ekyo kyekiriwo ku bawagizi ba NUP at least leero balabye ku mulamuzi tulabe eno waliyo abantu bangi waliyo ndowooza mumulengera gundi Masaaba in fact waliwo abantu 7 nga bonna bavuganya ku bubaka bwa parliament bali mu kkomera 7 tebakampeiningangako ne bali mu kkomera nga bakulembeddwamu Masaaba kale tuveeyo tugende ku kitongole ekya UCC ekiregulating ebigenda ku mpewo mu ggwanga lyattu Uganda UCC evuddeyo katugambe naki na busungu evuddeyo naki abe goyina ku bigamba awo evuddeyo naki The Uganda Communication Commission UCC erabudde buli ssekinnoomu yenna akozesa VPN okwaccessinga Facebook mu Uganda. Mu bigambo bye ategeezezza nti nno yonna gy'oli gy'osinziira tebakulimba toli wala era tusobola okutuukako. Takomyawo agambye tukimanyi nti mukozesa VPN ku Facebook. Era ekyo tekikweyibaaza, ekyo tekikufuula wanjawulo nti amateeka tegasobola kukukwatako. Era n'ategeeza nti mmwe tusobola okubeera nga tumanya wawo postingidde ky'opostinze. Yes, abyogedde ye Dr. Waiswa Abudu, Director ow'amateeka Legal Affairs ku UCC. Then wano ngenda okujja nebuulizeemu ebibuuzo. Kino kijidde mu kiseera nga gye buvuddeko nakoledde emboozi ya General Museveni bwe yabawo n'ategeeza nti okujjako Facebook twali twagala kulaga abo bannannyiniyo nti ne bwe bateriiko mu Uganda, Uganda esobola okutambula. Ne bwe bateriiko, Uganda esobola okutambula era ne tweyongerayo. Era ne tulaba omwami juuzi eyavuddeyo n'atugamba nti emikutu mingi egiriwo omuntu gy'asobola okukozesa si Facebook.
emikutu mingi nendoza yabadde ava mu ICT team ya UCC ya nsaba otuwe katambi ako aka Dr. Waiswa Abdu otuweeko ndowooza. Different leaders have come out publicly to explain. The main reason was the platform was being used as a conduit for sending out unacceptable content. And the government tried at different levels to engage the platform managers. And for a long time, they were adamant. What unacceptable content was it? I mean, who doesn't know how people were sharing a lot of information that a normal TV cannot air? People were sharing pictures, videos saying, one attack others, kill, so and so, creating division within society. And there are many documented processes that UCC and the government undertook. But also these are the same platforms that we use to hold some of the stakeholders in the election accountable for their actions. So, for example, like the recent elections, from the current by-election, where everything started from. So if you ban media houses from bringing out some of these social injustices, you're infringing on people's rights. Okay, like I said, we have many media platforms. Uganda at the moment we have 342 radio stations. No radio station has been closed. We have over 88 televisions operating in the country. We have close to 10 million people using TikTok in this country. We have over 3 million people using X in this country. By the time Facebook was suspended in 2021, they had about 1.8, 1.9 users in Uganda. From where we sit now, we know that it is officially suspended, but there are still about 1.5 people who are using VPN and other technologies to bypass the blockage and are still using. And that's why, as a regulator, we still keep telling people that even when you're using VPN, technology enables UCC and other government institutions to see that you are using Facebook. It doesn't therefore mean that because you are suspended, if you do anything wrong on Facebook, you are immune from liability. We see many of you, and when the time calls, we can open the blankets and know who posted whatever you did on Facebook. And it's not a legal difference for you to say that for me, I was using Facebook and officially Facebook was suspended in Uganda. Technology enables us to know who's using this platform from anywhere. And that's why we keep reminding everybody that do not be lied to by anybody. Thank you. That because you're using VPN, we are not seeing you. We are seeing you. Okay. So now do we have hope that Facebook will be open soon? I've seen reports and messages from leaders in this country, and I'm aware that UCC, together with other government institutions, have been engaged in many discussions on Facebook, and there is hope. There is hope that once they address the concerns, maybe they will be officially open. But we are all encouraging users to use whatever platform that you're using responsibly, because it is your misuse of those platforms that will provoke government and the regulators to maybe go into that temptation of issuing any directive that could end up affecting the way. Kakati mukulu ayogedde naye nze ngamba tewali ngeri yonna gy'osobola kulaba bantu bakozesa na ku tracking abantu bakozesa Facebook nga togiriiko. Kituufu nti olondodde YouTube nga toli ku YouTube? How? Otya? Ne bw'onaayita mu Google ojja kuggukirira ku YouTube. Ngeri ki gy'osobola okulondoola ebya YouTube nga tokozesezza YouTube? Anyway, ekyo nakyo ne tukitegeera. Ekyokubiri, kino ekigenderwa mu kino ki? Ekyo naye twetaaga okukimanya. Ekigenderwa mu kino ki? Kirageeza iffe tugenda kozesebwa mu kulwana entalo z'abakulu. Morgan va ku Facebook
government teyagala olw'ensonga zino naye naawe munnayuganda toyagala Facebook nze sijagala of course njagala dwaki nkolerako emirimu then manye entalo zammwe ze mulwana government ne nanyini Facebook nze sizimanyi nkola business ekirala omukulu tugambe takimanyi nti nno tukozesa zi wifi teweetaaga VPN wanji no mubuulira gano ge mazima wifi baziwere kuba zo ziri free Facebook okitegeera zo ziri free Facebook unless nga wano batugamba nti bw'okozesa wifi we can easily track you mu bwangu dwaki VPN twagala okuzistopinga kubanga VPN ogiteerako wano naye ng'eraga nti oli Germany kubanga amazima gani wanaatulimba bw'oteera VPN ku ssimu ye kuwa esobola okuwa nti olina Bungereza si bwe kiri how can you track omuntu bw'otyo nedda ebintu bibeere bya mirembe batugambe mirembe dwaki era bino byogerwako nga tuli mu kalulu mututeekateeka kutuggyako mukola ki kwa mazima go gabeere mazima nze saagala nkeere ku makya ekyo kinaamala kutuukawo nkakase tosobola kuŋŋa nti omuntu ataddeko VPN yo yennyini ekulaga nti access ogifuna kuva Canada noŋŋamba nti ate gwe omulaba kitegeeza omuntu yenna bw'oba omutrackingira ku Facebook VPN ejja kulaga nti ali Canada si bwe kiri okujjako singa nkola upload wano IP address ndowooza ye esobola obbalaga wa wendi naye kasita okozesa VPN ku Facebook amazima matuufu gali nti kyensindisa kisindise ejja kikuwaŋŋanza ali e Bungereza kisinziira yo kuba nayo yennyini temanyi oli bw'agiteekako esobola okukwata yekulaga kati ekwatidde Germany n'ogisaako ekulaga nti okwatidde luddawa oba okitegeera so sigezaako bakulu kugezaako kugamba nti temusobola naye mutulage bwe mwali mugibaaninga ensonga ze mwawa zaali nti ekozesebwa bubi mu Uganda biki abagiriko bye batalina gikozesa ne bye balina gikozesa wawe balina okukoma ne we batalina kukoma kubanga ojjagamba omuntu nga apostinze akatambi k'omusirikale kangeze akuba omuntu nga mmwe temukaagala naye nga ye alabye kasaanidde okitegeera kati kirungi ne mutubuulira wawe mwagala tukome kubanga eno ku mikutu gino waliwo obutambi bwe batakkiriza bwe bubeeramu omusaayi tebabukkiriza bwe bubeeramu biki tebabikkiriza bwe bubeera bwa buseegu tebabukkiriza ate nga kyenkakasa nammwe temusobola kukkiriza muntu ateekeko obutambi bwa buseegu obutambi obwesittaza ng'obwo neeno babitugaana okitegeera so wano waliwo okusayirentinga abantu mu ngeri emu oba endala then tuwe ku Eddie Kenzo tuwe ku Edirisa Musuuza kale katusooke wa Robina Nabbanja kakati waliwo ekiri mu palamenti ekiriyo kyeki
Rope Joel Ssenyonyi avuddeyo. In fact, Parliament eyagala kuyisa supplementary nazo zifuuse supplementary. Fourth, eyagala kuyisa supplementary ku nsonga za kampuni ya Meka. Njagala kugifuna wano. Ya Meka. Then zijje njikuwe bulungi. Okay. Zijje njikuwe bulungi. Roza yo gye ndaba. Kale. Ojja kubeera nga oginfunirako Mogani. Siri kugiraba. Yes, ya rope. Siri kugiraba. Okay. Kakati mu Parliament ebimu ku biriyo ye supplementary nga baagala kuwa company ya Roofings Limited ensimbi eziri mu billion 7.3 bilioni 3.7. Ensimbi zino nga za kugiyambako okugula oba okufuna gye bayise individual like blessed yet they are many business seeking. Bano bagezaako kubeera nga bafuna power stabilizer aba roofing. Government eyagala kubakwatirako ebayambe ne billions za 3.7. Kakati Joel Ssenyonyi agamba avuddeyo na criticizing government n'agiteeka ku nninga ng'abagamba nti decisions zino muzituukako mutya okubeera nga muvangayo ne murayizinga concern okuyamba ku business zino ez'abantu ssekinnoomu okubayambako era najjayo ezimu ku company nga Roko najjayo company nga Skanda ne company endala nanga muzi wa sente nenga bwe tunoonya accountability zigenze muki tewali ngeri we muzi tracking tezizanga magoba nenga aliwo bannayuganda abayina business abeetaaga okukwatirwako bonga temubayamba. Ropu ayongedde okubeera nga akyoma. Njagala tulabe ku Ropu wano wennyini wetutegeeredde n'okutegeerera nti ne Prime Minister Robinah Nabbanja, Prime Minister w'eggwanga Robinah Nabbanja bagenda kubeera nga bamugulira emmotoka. Bagenda beera nga bamugulira emmotoka yiyo billioni 1 mu obukadde 195. Katusoke wa Rope tujje. There's another disturbing issue. 37 billion shillings for a power stabilizer at Namave to enable Roofings Group extend steel manufacturing. This is not a national project, Honorable Speaker and colleagues. This is a direct subsidy to a private wealthy individual. I have specifically raised many complaints here, severally. These subsidies, the monies that we extend to Atiak, Sugar Factory, to Roko, Inspire Africa Coffee Factory, and so on and so forth, you have never come out clean here for people to know this is how I access a shot in the arm from government. Because we have ordinary people downtown with their small shops and so on, they also have loans. Their businesses are also crumbling. And they're saying, I would want government to aid me. Why is government aiding only a few wealthy ones? What's the process? So that somebody knows, this is how I apply. But you will come here for Roofings, you'll come for Roko, you'll come for Atiak, Day by your farmer, Inspire Africa Coffee,
How do these things make sense? Okay, ye leader of opposition agezaako kubeera nga yeebuuza mutuuka mutya ku bino mmwe mubituukako mutya Shegera waliwo omwami gwe baawa ssente ndowooza yo gwayogeddeko wa biopharmaceutical eyavaayo n'agamba ekisooka n'obusente bwammwe sibwagala obusente bwammwe sibwagala naye nga paalamenti yazimuwa supplementary yaziyisa n'ezimuwa naye nga gwe baziwagala n'obusente bwammwe nze sibwagala mwabunsibako kampuni zo z'abaani ebyo ebibuuzo biba biri awo bannayuganda abandyetaaza okukwatibwako bo tebabakwatirako bubizinensi bwabwe bugwa ne busaanawo so novaayo eyo nojja ku owekitiibwa Robinah Nabbanja owekitiibwa Robinah Nabbanja ne bakugamba nti ye emmotoka yoyo prime minister w'eggwanga basooka n'okwagala kumuwa nnyonyi allegations zaaliwo ez'ennyonyi kakati tuwe ku gundi eyo tulabe emmotoka masavu baagala kumufunira efaananako bwetyo awone ebimusumbuwa. Legislators have approved additional Uganda sente 1.195 billion to be used to acquire a station wagon and 2 security vehicles for the Prime Minister Robinah Nabbanja. This follows the approval of 8.104 trillion supplementary budget in which government is seeking to borrow 4.278 trillion from foreign leaders and 3.770 trillion from local chemical banks to fund unfounded nebidala national budget yaffe sente ziika nenga bwe twewola kuva mbakulembeza abebweru ne mu banka zaffe ezawane waka nenga sente zikola ki awo nze naawe zigabibwa bugabibwa just like that bugabibwa bwezityo so mukama asaasire eggwanga lyaffe alisaasirire ddala tuveeyo wa Robinah Nabbanja tugende Masaka eno Masaka ndowooza tusooke tumuleke Masaka tusooke tumuleke then tufune okuwulira omusango gwa Dr. Kano Kizza Besigye. Sente zonoonebwa ssebo ne mbayimbi mulimu abayimbi baboononerako empya n'enkadde n'abo balina budget ssebo ba Eddie Kenzo nesooka owulire emboozi ze mutuwe sometimes olaba maani abantu abagira enaabemu abamwe nayogera ekintu nogamba sometimes olaba maani abantu abagira enaabemu abamwe nayogera ekintu nogamba oba kyategeera kubanga bukayanire bweru w'ekikomera ofuuka noise maker naye bw'oyingira n'okayanira munda obaako amaloboozi go agakakana ne muwuliza eŋŋo gamba nga nakwewuunyisa noga oba kyalina amagezi oba yebaka atya naye senga twali tukayanira bweru wa kikomera baga ani oyo aleekaana ajje tulabe bw'ogaana okujja ne baga vaawaawo bw'ogaana ne bakupatiyaga waliwo ebintu byolaba bigenda mu maaso wane naye omuntu n'awaana ekintu ky'amanyi nti tekiriiyo naye n'abeera comfortable bwakiwaana nanoonya ne reasons ez'okuteekawo to justify the point but because olidde bya ssente naye toyogera bintu bya kisiru nze nzijukira I was given an opportunity to change the song Wuyo
into an NRM song praising the president. I even did it. You are going to pay me heavily before to go on now. Before nga tebana collecting abayimbi generally, who was too big and the yene chusiza mu kitinga embazi natula wansi nange nengamba ebintu by'ennyimba sibituufu webulirira nebulirira natula nzeka by the way obuzanga ne simu kozi ne simu yali amixinga n'oluyimba ne badi yaliwo buli omu yaliwo n'okubaseza NRM muganda wa natunulira ebikumi bya miliyoni by'emyendo misinga Nintunulira ebifo ye nali ngendo performinga munga ba planning ze buli wabu bali bagenda ogenda bali basasula millions zali musanvu kitundu even those places to go buli lunaku nali ngenda kubeera miliyoni oli yennyini naye muganda wange natunulamu nengamba bagonzi oli muyimbi muto bino byoyimba tobikkiriza nekubamu mu mutima nengamba bagonzi what you see you are lying. And the truth is that I was lying because majority of the things I was saying were untrue. APAS osobola tubuulira ku APAS ne Eddie Kenzo ogwawa nange mbabuulire ngowa APAS kati gwogwawa nange simanyi. Now tugende wa Dr. Kano Kizza Besigye olunaku olwaleero olunaku olwaleero emboze n'abate wanvu yeno tubayiseemu abaana battu kale kakati abaana bo boolengera ku screen gwe wenna tugoberera olunaku olwaleero baana ba buwala bali wakati w'emyaka 16 n'amakumi 30. Poliisi mu bitundu ebyensangi ebanunudde era ebajje oba baava mu bitundu ebyenjawulo bava Bushenyi, Kabale, Ntungamu, Mityana, Busoga era nga babadde bakukusibwa era ne babasibira munda mu kiyumba ekimu nga tebafuluma tebavaamu era nga bafunibwa kampuni emanyiddwa nga Dream Visionaries ng'ebasuubiza batwala Bulaaya okubeera nga ebafunira emirimu. Dream Visionaries abaana bano ebadde bakwata ne bateeka munda mu kiyumba mu kasenge kamu okumala emyezi 6. Then oluvannyuma lw'emyezi 6 nga bano tebakkirizibwa yadde nakuba simu. Oluvannyuma ne babagamba basabe ab'eŋŋanda okubawaayo entandikwa y'akakadde kamu n'ekitundu ndowooza ebatwale. Kati gwobeereyo ng'omwana yava ewaka olowooza yalinnya kumbe ali munda mu kiyumba akyali Kampala. Kitegeera then kati bano poliisi ebaguddemu nebanunula abamu ku babadde batwala kampuni eno ne babulawo abalala ne bakwatibwa. So be baana ba Uganda ne bino bingi mu Uganda kampuni nnyingi ezifuna abaana ne zibateeka eyo ne zibalemera. Oli najja yo oluusi n'agenda abalala ne basigala ne bibeeraawo bwe bityo. So poliisi ebanunudde abaana abawererako ddala mu bitundu ebyenjawulo. So tuveewo tweyongereyo tugende mu musango gwa Besigye guno. Besigye ne munne Obedi Lutale baleeteddwa mu kooti olunaku olwaleero era nga bw'ogenda mu maaso n'okuba nga wekkaanya. Mu kuleetebwa mu kooti nga balina owulira omusango gwabwe naye situnaba kufuna bulungi information about ebibadde mu kooti naye sofa kye tulinawo kye kino. Dr. Kano Kizza Besigye ne munne Obedi Lutale basabye kooti enkulu esooke eyimirize
okubawozesa mu misango gy'okulya mu nsi olukwe gye bali mu kuwera ennemba nagyo. Era babalindeko nga bwe balindirira ensala ya kkooti ya ssemateeka. Bano bagamba nti ebinaava mu kkooti ya ssemateeka birina kinene kye biyinza okukyusa ku musango guno. Wabula Assistant DPP Thomas Jatiko ategeezezza nti kino bo babadde tebakimanyiiko era n'asaba omulamuzi okugenda mu maaso n'okuwuliriza omusango guno. Dr. Besigye ng'ayita mu bannamateeka be ategeezezza nti basooke balindeko okuwozesa omusango gwabwe. Jjukira baakwata omusango ne bagutwala mu kkooti etaputa ssemateeka. Kakati ate Assistant DPP yagambye nti bino abadde tabimanyiiko. Asabye kkooti egende mu maaso n'okuwulira omusango guno. Kyekisaliddwawo tujja kudda nakyo. Sofa ekyo kyekiriwo. Ebinaaba bivudde mu kkooti byo tujja kubeera nga tujja nabyo tubibategeeze nga bwe bitambudde. Mu ngeri emu munnamateeka Martha Karua ng'ava mu ggwanga lya Kenya era nga y'omu ku bakulembeddemu okuwolereza Retired Colonel Kizza Besigye avuddeyo n'alaga obutali bumativu bwe ku ngeri gye baapointinzeemu. Ku ngeri gye baapointinzeemu bamuyita lieutenant. Okay. Ngeri gye baapointinzeemu lieutenant yani gwe baatadde mu kkooti ey'amagye. Amanya gammwe bagayita batya? Mwe bali. Amanya gammwe bali. Tukachungura tukachungura. Aha. Engeri gye baapointinzeemu tukachungura. Lieutenant Kano tukachungura. Richard tukachungura. Okumuwa akulire kkooti ey'amagye. Munnamateeka Karua agamba kino kimenyera ddala ssemateeka. Era Martha Karua tumulina soko omutuweeko. The gentleman who was the judge to hear that the gentleman who was the judge advocate during the trial of Dr. Kizza Besigye and Kebet Musalia after the Machinje General Court Martial is now the chairman of the court. He, a lawyer, was present and didn't seem to see anything wrong with the orderlies of the court assaulting an advocate, who have come to do duty. To hear now he is the chairman. If an advocate could be assaulted while he sat there and he did not advise the court martial, and that he is chairman, I actually pity anybody who appears before that court martial. Constitution to return the general court martial. My view is that it's unconstitutional. It was brought up to defeat the judgment of the Supreme Court. So there is still a moot question here. You cannot bring change of the law to defeat a judgment of the Article court. 92. Yeah. Okay, ye munnamateeka Martha Karua ng'ayogera ku Brigadier General Richard tukachungurwa gwe bawadde obuvunaanyizibwa bamaamu appointinze ndowooza lunaku lwabadde lwajjo bwe mbaseerabidde lwabadde lunaku lwajjo gamba tekijja kubeera nga kikola. Anyway, tetujja sukkako wano. Njagala kubeebaza mwenna be tutambudde nammwe nti mwebale nnyo, mwebalire ddala. Atusaba Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abatukuumire abatuwere bye musinga okubeera nga mwagala. Yenze Sajjime sinzira ku mukutu gwa DPTV Uganda. Morgan Kulens abaddeko bulungi nnyo so nga ate abe ku mapeesa naye abaddeyo. Katonda abatukuumire.